Same official nkwaniriza ogamba otya kansubire nti oli bulungi yonna gyosinzira okubanga ate otulaba tukwebaza okubanga ate osubscribinga ku mukutu guno subscription button eyo ginyige obanga obadde otugoberera nga tonyiganga ku button eyo kinkusaba ginyige kale ka surprise show ebeerako kuno tusurprisinga abantu baffe babe twagala so nawe osobola kubanga ate otwetabamuko ng'osurprisinga abo b'oyagala okusobola okubeera nga ate extending a love gye bali osobola kubanga ate osindika ka inbox tugenda mu Easter season kitegeeza nti tulina Good Friday tulina Easter Monday Easter Sunday n'ebifanaganako bwe bityo so osobola kubanga ogulira omuntu hamper ne tubeera nga tugimutwalira so oba weetaaga okuba nga ate osindikira ab'ewammwe hamper nga tosobola kubeera nga ate obeera nabo ku Easter as well osobola kubeera nga otutuukirira tulina Eid egenda kubanga ejja mu maaso awo nawe era osobola kuba nga totwegattako anyway nga oyinza okuba nga weetegereza cutaways ez'ekifo kye tulimu kiyinza okuba sigwe mulundi ogusoose okubeera nga ate obeera mu kifo kino oba nga wekkaanya ekifo kino however olunaku olwaliro nakedde nga neetaagayo ku bintu ebisobola okubeera nga ate bi-inspiringa omuvubuka bisobola ku-inspiringa omuntu alinganga aweddemu amaanyi so nezijjukira nti I have a friend of mine gwe nali nga banyeeko naye ebigambo ebimu ne ŋŋamba naye omuntu aweddemu amaanyi omuntu aweddemu essuubi omuntu eyeetaaga okuba nga ava mu kifo ekimu okudda mu kifo ekirala yeetaaga okuba nga ate awulira ku bigambo bya Labongo ng'omuvubuka alina ebirooto alina by'ayagala maybe tomanya naawe oyinza okugamba nti bwe nawuliza Labongo omulundi guno nina kye nagattibwako tuli mu Art Village ne Labongo era nga tugenda gabanako naye okusobola okubeera nga ate tumanya ebimu ku biri mu lugendo lwe oyinza oba wali owuliddeko ku lugendo lwe naye tugenda kumanya tufune update ku lugendo lwe yali atambula yaleeterawo okutambula oba yeeyongeddeko kutambula kiki ekimukipinze ng'akyatambula paka na kati despite maybe challenges zayinza okuba nga ate ayitamu ng'omuvubuka kusayima official nkwaniriza ku interview ey'olunaku olwalira kansubire nti no by the end ojja kuba nga ate opiikinzeemu era ojja kuba nga ofuuse omuntu ow'enjawulo Labongo osanyusa okukulaba kugamba oti Samuel sina bigambo manyi olwaleero nkubye enkyukwe mbadde ndi mu kisenge nga waliwo omusajja w'amaanyi akwagala ngenze okufuma Samuel musajja w'amaanyi kuba nze nno nkulabira ku mitimbagano n'enkwegomba nnyo ne ŋŋamba nti one day singa nfuna omukisa ogutulako n'abantu abalinganga ggwe osanga ate nsobola okuteekawo statements ne ziwulirwa so ekibadde ekirooto kyange olwalwo nga nkulaba nakubirako ku ssimu ng'otimye surprise ekifaananyi kugamba Mukama atukiriza ekirooto kyange leero ndi musanyufu nnyo okusinkana ndi musanyufu nnyo okunkyalira ate ngo nange nno bulijjo ndi omanyi ebintu bye tulaba mu bulamu omanyiza ebisa ebisinga ntera nnyo okwagala okukola ekintu nga nina ensonga lwaki nkikola mpulira nga spirit yange eringanga eri wansi ndekerawo okwerowoozako nendowooza ku oyo omulala ayinza okuba nga spirit ate ye eri wansi nnyo ddala ebiseera ebisinga osobola okusanga omuntu nga spirit ye eri wansi ng'abadde afuna kati takyakafuna kati afuna emitwalo 9 nga kimutadde nnyo wansi naye ng'ate waliwo atafunina wadde n'ekikumi nga talina nassubi wagenda kujja 10 so kati ate olina okubuuza ku oyo omuntu but anyway for starters ekifo kirungi dream yongo osobola okukola setup eno yali ki Samo dream yenga nkola setup eno yali yakuloza kuba nange balala omanyi nze nali nkula nakula nnyo nga ndiloni nakula tewali anjagala nakula tewali muntu gwensobola kukyalira nasobola kunkyalira nakula buli wamu neewaganyawo lwampaka so dream yange ng'ovudde ku bifaananyi ng'ovudde ku music nayagala nnyo nkola ekifo bannaye basobola okukuŋŋaanya ne bawulirirawo emirembe nayagala nnyo nkola ekifo wensobola okukyaliza bannange obulamu bwabwe ne bukyuka so yali dream yange kikutwalidde kyenkana ki kikutwalidde ebbanga ki to put up this si bbanga ddene kuba natandikawo mu lockdown era tekirina kyamaanyi kyekintwalidde okuggyako okwagala kintwalidde kwagala nakwewaayo nabutakkiriza nti waliwo ekisobola okugaana so tewali nnyo kyamaanyi kifo kino kintwalidde okuggyako okwewaayo okwagala n'okukola ekyo kyempulira nti omutima gwange guli okke nakyo talking about dream ya art
dream ya art eno etandikira briefly dream ya art eno gy'oli mukati muna ebintu bya art bino birina story eri funny kubanze sina we nasoma art ne bye nasoma saabitegeera nandigamba bintu waliwo nagenda nenkwatakwatamuko naye nga sibitegeera kubanga nalina okutulizibwa nalina embeera gye nali mpitamu yali embi ennyo so nga ne byensoma sibitegeera kubanze nasoma okusoma kwenkona nga mba ku street nengenda nensoma nenkomawo so omuntu avudde ku street nga talina kyalidde addugala tanaabye tasenyeza tali fresh nze tasobola kutuula mu kilaasi n'abaku nekyapiikinga naye bwe natandikiriza okuyimba kuba nali ogenda otya ku street tujja jijabula for the good of yali awuliddeko aleme ku feeling out of place but then for the good of the person tagiwulirangako ate abenga alina kyapiikinga ogenda otya ku street semu nali mbeera Kabowa nga nina emyaka 9 kati emboozi eno eri emotional nnyo sometimes njewala nnyo naye sometimes basina kyakikolera kuba ate newaayo okusharinga ebintu bino eri baganda bange abato ne bakulu bange abasuubira okuyita mu mbeera gye nayitamu naabo abaana abato abeekanga bali mu mbeera nze gye nayitamu ku myaka 9 nze nali ne maama wange ne twali baavu nnyo naye mmakkati g'okuba abaavu ennyo obwavu obw'ekitala ate ne experiencing omukwano gwa maama wange ogwayitirira ne gunsukkako so maama wange process y'okuba abaavu namulabanga nnyo ng'akaaba buli kiro nga nze okukaakaaba mulaba akaaba kubanga maama wange yali ku level tasobola nakugula mmere waka ng'ayita eyo mu restaurants n'afuna reptovers n'azireeta ne tuzirya ekito kyamulumanga nnyo kati nga nze omwana omuto neetamu okula maama wange ng'akaaba neŋŋamba naye maama akaaba buli kadde kiki neŋŋamba koyo okulaba mukwano gwange ono ng'akaaba nentandika okuva ewaka bwenkyo nga bumanyi nti omwana omuto waliwo wootuuka nga ewammwe tewali sukaali naye nga bwetunula mu banneiba waliyo sukaali so bw'otuuka mu banneiba twanyumyanga abanga abaana abato ebiseera ebisinga abaana abato tetwawula tetumanyi oba gwe olina oba tolina twogera kiva ku ntobo y'omutima gwange because tubeera honest tetwalidde enkoko nga mwe mwalidde bijanjaalo oyo omwana omuto talimba ku hatinga naye ate yayogedde ekituufu so bwe nagendanga mu banneiba nagendanga nneeyongera olugendo lwange nga lwongera okwanvuwa ogenda mu banneiba mu mita 10 nosangawo omuntu omulala nakwongera mita 2 nosangawo omuntu omulala nakwongera mita 3 paka weyayingiranga mu miles mu ekyo nga nange nnoonya bulamu nakwewala amaziga ga maama wange wadde nali mwagala nnyo ku mutima naye natuukesa nga kisasola kyandolinga nga nzokka ekyo neŋŋamba waliwo omuntu asoberera maama wange n'amukubamu engolaawo n'adduka neŋŋamba waliwo omuntu afuna time najja n'akuba maama wange ekiro n'adduka nga buli wenzukuka moments ntini nnyo wesaalaba maama ng'akaaba ekiro neŋŋamba naye n'omukwano gwange ali kiki so embeera eyo weyanyiiza bwongo bwe kwasukka neŋŋamba nenva ewaka bwenkyo maama teyangoba naate era navaawo nange empera neŋŋamba nti kaŋŋende mpulira eyo waliyo obulamu obulungi kaŋŋende nnoonya obulamu obulungi ku myaka 9 nange mbuleetere maama wange wano kubanga maama wange nze saamulabako ng'ayambala engatto ezifaanagana sapatu teyambalanga ngatto maama abadde alwanirira omwana we okubeera obulungi ebiseera ebisinga kimuwa obuzibu okulowooza nti oyo omwana gw'abadde alwanirira ate omwana yayagala okulwanirira maama ebiseera ebisinga bazadde kibawa obuzibu kibawa nnyo obuzibu ate naddala bw'alaba omwana we ku myaka emito ng'atandise okuteekateekawo embeera egyayita entuufu manyi abaana abato bakola ensobi nnyingi ssemu nze nalina emyaka 9 binalowooza byonna byali byakitera byali byakijinga obulumi maama wange bwe yayitamu bwe nabutunuulira ne mbupimaapima ne mbaako n'ebintu bye nateekawo so ebintu bye nateekawo ng'ate bigenda kwongera obulumi emirundi nga 9 ku mutima gwa maama wange so bwekyo bwe naye nga ndi ku street nagenda nga nenkomawo nentuuka ekiseera nga wakati wakyakola makulu kubanga ku street nafunanga 5 neŋŋenda mu restaurants nenkola ekintu kyange kye nakuliramu ewaka siringi 5 ku street wagulanga emmere ya 5 kaveera bwe kati abantu gye baliddemu ne balekaawo n'olya naye ng'olidde valet enkoko nnyama biki kati natuuka ekiseera ndaba nga street eno bemamu ne 5 ndya enkoko ennyama oluusi nenywa ne ku juice
restaurants ezitwalinanga abantu wetwatuukiriranga era nga tubamanyi nti bwofuna ebitaano bwogende wa musiitwa akuŋŋaanya awo emmere nakuŋŋaanya ekibira kirama n'akikuwa ne mugenda ne mukirya kirindi. So ebintu ebyo byantwalanga ne mbeera mu mbeera ey'omuntu atakyalaba makulu waka. Bwekyo bwe naye nakuŋŋaanya ne ku street. Okay, kati Labongo otuuse waka omulamwa togulabawo ku street gy'oyinza okuba nga tulaba nga ate oyinza okuba waliyo ekiteeza n'osalirawo officially kangende ku street. Kangende ku street kubanga maama n'akuta. Teyanta yalwana entalo nnyingi nnyo n'agendako mu makyaki okunsabira n'enkomangawo ekyo ne mulaba ng'azuukusa nsabira ye no yalowooza ngudde eddalo era maama wange mu mbeera eyo teyalowoozangako nti ntegeera. Nazuukukanga nnyo ekiro nakomangawo nengwawo wansi w'ekitanda nenzuuka nga ntaddeko emikono ansabire. Ne mwana nze sinagwa ku ddalo maama naka mwana wange wagwadde eddalo emyaka 10 tokiraba. Ngamba maama leka naawe nze ntegeera. So bwe nalaba ng'embeera ate ey'okunsabira naye esusse ewaka sadda. Olwo ku street wakolanga biki? Street nakola buli muze ogubeerako era sina muze gwe nataliza. Nanywanga amafuta nabbanga nategulanga buli kintu kyonna nakikola era street yankomya ewantu wonna weekomyo yagiremeddeko neera yagibaddekokko. Olunaku olwayo nakedde nga mpulira I need something ekisobola okuinspiringa nze nekinspiringa n'omuntu alaba ova otya mu nyange eyo because many people bagenzeyo ku street ne batavaayo. Samo nze n'okuva ku street navaayo lwa musingi maama wange gwe yankulizaamu ku myaka 9 package gye nadduka naye waka yannondoola nnyo n'ebigendererwa byange n'amazzi nga maama wange yakaabanga gannondoola nnyo kunsika ku street eyo kunziza mu bantu kubanga nze nakula nongoosa kyaki nga tuli bato ne baganda ba kyaki nga yempeerera kabo waabo naye buli nalongoosanga kyaki neegombanga nnyo one day okulaba nga nze ayimiridde katuti ka kyaki nga nina ebigambo by'essuubi byembulira baganda bange baweddemu essuubi nga batudde mu audience ya church congregation ya church nga nze abasumba nga mbagamba mbayigiriza okwagala mbayigiriza okwewaayo n'okwagala bannaabwe ewatali mbeera yonna gye bataddewo ewatali na mutango gwonna gwe basuubira mu bannaabwe be bayamba okujjako okukolera Katonda n'obwakabaka bwe. So ekintu ekyo kyankuliramu nekinkuliramu era nakula neegombanga nnyo okuba reverend. Nakula neegomba nnyo okuba reverend nga ndaba reverend nga bambadde white nga callers no white callers semmu nga mpulira ndaba Katonda atambula. Nze ekiro kyange kyatuukamu awo ate ne neetamwa nnyo ba reverend. Lwaki? Era bwali buto yali mbala ya buto oluvannyuma nakitegeera neŋŋamba ba reverend bano bantu si Katonda nabo baba ne weakness zaabwe naye fe tulina kusinza Katonda oyo ali waggulu bwe tulina okuba buli kimu ekyaffe si bantu bano. Wande nno nali ndi awo nsiimula kyaki twali tusiimula kyaki naye ng'ogisiimula tolina kyolidde ogisiimula omaze ennaku 2 tolya ogisiimula ova ku ssomero pressure kuli bubi towanywedde kyayi tolidde kawunga twasasula za kawunga ku ssomero naye ng'ate olina okukola ekintu ekyo kwa kyekikuumira ku ssomero ng'ate n'ebintu ebirala byonna bye twayisaamu maama wange twali twamulekedde ekyobugagga kimu naddala nze kyakumuyamba kugendanga ku kyaki kusiimuula tusigale ku ssomero. Ekyaki yali ya ssomero? Kyaki teyali ya ssomero naye kati ye muzeeyi wange yabuuza kyaki yamubuuza tukole ki naganze bwe nsiimula temunsasula naye sente muzitwalenga ki mumpeererera abaana. So ekintu ekyo nakitegeera nnyo kuba muzeeyi akinnyonnyonnyola era bannange abazadde abali tubonaabona nnyo tukola nnyo ne twogera nnyo n'abaana baffe buli step gy'oyitako buli step gy'oyitako. Waliyo omuzadde nga osula mu mpewo oli musuubuze osuubula waggulu ku mmotoka y'amanda naye ng'abaana bali livinga a comfortable life nga tebamanyi nakyokola nga sometimes oba alimba nti okola na mu office. So nje kyensuubira kiri kimu nti bannange abazadde tufube nnyo okulaba ng'abaana baffe tuba update nga ku buli ekitutuukako tewali kintu kyamaanyi ng'ekyo. Sometimes bw'okyabanga ekyokusaaga okyabanga ekiswaza n'ekinenge ekyekikontrolingamu omwana wo. Sometimes omwana agenda okutoloka bw'alowooza ku ngeri taata we gy'afunamu akasente agamba sijja tutoloka na walooya
nze taata wange atembeeya ki yeetikka amatooke mu katale kansome kyokka kyensobola omusasula naye gwe buli bw'osirika ye omwana ajja kulowooza nti olwokuba asoma n'abalooya olwokuba asoma n'abaana b'abajaasi bajjeno naye osanga taata we looyo bajjeno so kati bwe nali nsiimula kyaki nga nkooye bwe nakutama nga mpulira ne kantolo zaagala kunsuula mu ntebe nali mpita mu kiseera ekizibu ennyo kuba tewali yali asobola kuntegeera maama wange sobola kwogera naye kuba tuli kabwanange ebigendererwa byaffe byayawukana nze mugamba maama nkooye okulaba ng'okaaba naye nga nkimugambira ku mutima ate naye ng'akaaba nnyo okubayita bintu bingi nnyo okutubeezaawo so bwe nali nkutama bwe nti nga mpulira kantolooza ntwala nga bw'omanyi abaana abato nsiimula byensiimula tebitukula ojja bulira odduka ogenda ofuna ekyokulya osiimudde entebe zisigaddeko obukokkoliko kati nali ndi mu ntebe bwe ndigenda okuwulira eddoboozi omusajja amboggolera agamba kati nabagamba lwaki musiba temukikuza eddoboozi titi lyansokkola omwoyo nempulira ng'omwoyo gwange guva mu mubiri gwange gudduka nengamba ani ono mboggolera naye nga mpita mu buzibu buyitivu ngenda okuzza amaaso gange gakuba ku kyambalo nga ye Reverand nawulira nga nkyaye ba Reverand bonna mu nsi nawulira nga nkyaye okuba omusumba nawulira nga ekitiibwa kya Reverand kyonna nkimuggyeko kinalowoozanga nti Reverand yo Katonda nkitadde bwe kirina okuba era saddamu nakusaba naye era bwe natuula ne ŋŋamba naye ekirooto kyange omusajja ono tajja kukola ki kijjawo nze njagala kubaako nawe nnyimirira njogerwe mpulirwe nga nina omuntu gwe ŋŋamba nti enkyosobola njagala kubaako wembeera njogerwe mpulire nga nina omuntu gwe ŋŋamba nti enkyosobola okwagala njagala kubaako wenyimirira njogere nsomese omuntu ali eyo mulage nti obukyayi buzito nnyo ate okusinga okwagala ne ŋŋamba kati nkoze ntya bwe nabipimapimamu awo naye ndaba nga ate music ali mu kategori yemu n'ekintu ekyo nga ndaba omuyimbi bw'agenda ku stage akommunicatinga n'abantu bangi nnyo kyekimu ne pasita ayimiridde ku ki naye nga kati kankole ki kansire wano mpandika obuyimba bwange era bwe naayimba obuyimba bwange buno obw'okwagala abantu bajja butegeera olina oluyimba lwasooka olina lwojjukira nasookera ku luyimba baluyita Mapumbu ne kyali wange bali bamuyita Razo by then twabeeranga ffenna eyo oluyimba linasookerako mu bulamu bwange lwali fazimula nnyo Amapumbu omukwano kakkana something like that kali ka reggae. I like reggae music kuba nze nganze omuntu nanyamba okuexpress nga kyempulira ku mutima so ekyo awo twazzeewo nga nziramu ekibuuzo kyewambuuziza nti otandika otya art era tugenda ndowooza okudda because ndowooza music ali mu maaso ga art so tugende music ali mu maaso ga art so tudde wali obitandika mu ngeri erifane tumaze okufuna background ewaka ebizibu ebiri ewaka escape route ejja mu art why kati nze bwe natandika okukola music era natula nembipima naye ngamba naye abayimbi nga bambala omuyimbi ayambala n'owulira nga naawe gwe kennyini oggumidde wooli ng'ate ye yayambadde naye ngamba nkoze ntyo competinga music industry eno nga siri expensive kuba sente siziyina ndi mwavu nnyo nva eno ku bbala njagala kufata kirooto kyange kuba kuna wentuuka nkoze ntya kati munaye nga ntandikiriza okusiiga paints mu ngoye zino ngamba singa nzirya paints nensiiga engoye sookola obugoye bwange nga buli unique naye mba nga sifaanana muntu mulala yenna naye ate nga njagala omuntu omulala yenna nga ntandikiriza okuba ebintu bino mu ngoye ntandikiriza okupaintinga okuba paints mu ngoye okusooka byali bizibu nnyo nga nkuba paint mungi mugoye ne lubanga olubugo ne lukalubanga ettundubaale ate ne banvuma buvumye twagamba omusajja ono babadde ki genda twalira ebirangi byo natandika na langi wa mafuta ng'awunya nga nze bino bya arts bimanyi ng'omukubamu n'awunya amafuta bagenda fongo obubadde kinaawe nabongo biki bino naye mukama mulungi nti mukulemerako kwange obutakkiriza bigambo kumala mu maanyi n'obutagivinga up kirooto kye nali nnina na idea gye nali nnina mu nze nagoyinga on nga mastering ekintu ekyo nga mastering paka nakijjamu ekintu essaawa zino
kyendaba nga n'abachina batandika okukireeta wano nga bakiduplicatinze nsanyuka nnyo kubanga ndaba idea yange ng'efuuse ensonga ne ngamba it's okay so mu process y'okubirira engoye ate era mwe nayigira art bwe namasteringa okuba engoye zino nzikubamu ebirangi bulangi natandika okugamba ati naye sisobola tryinga art so otandikira mu birangirangi then ate no transforming okudda mu art wadde art tuli mwaka kyawo tuli mu 12 wakati wa 12 mu 13 something like that 2013 ekitegeeza ekinene nnyo it is 7-8 years down the road 7-8 years down the road naye sijja gamba waliwo emyaka era emirala egy'okuvuya kuba nze natandika okukola Semo nga ndi muto ku myaka 9 nali mupakasi ku myaka 9 nali ntandise okusimirira tooyi era nga mperekera abagenda okusima tooyi ku myaka 9 nali nsaawa enjija ku myaka 9 nali neesuza nga nsula mwala gwange era nga nzaye w'amateeka bwe ngwa mwala nga nze aguwamu amateeka weggulira ne weggalira nga ate oli weewu so emyaka giri awo mizibu okupangapanga kuba gyalimu ebintu bingi tho lwakuba ebintu ebisinga nze mbyogera naye kuba obulungi bw'abantu baffe abakatulaba omulundi ogusooka kyabadde kyankizo nnyo ate okubazaayo okumanya Rabongo yaani lwaki twogera kino namboozi kyere inspiration olwaleero naawe gyompeereddeko chance okujja okuvisitingako wano mwati village yaffe ne baganda bange bano so mu kupaintinga engoye nawulira amaanyi mangi ate nenjagala tryinga art again kuba bwe nali ndi muto nakubanga nnyo Yesu era mama wange kyeyali amanyiiko nga nkuba nnyo Yesu ku musaalaba naye natukeseera nga mukubira ddala nga bw'ali so yakyewuunyisanga nnyo maama wange kati ati namuta olwa process y'okuba olw'embeera gye nayitamu nti njagala kati kufuna kintu kimpa audience naye ate era okumuddako yali nnono yange nali nkomyawo nnono gye nakuliramu nga ndi ewaffe ne maama wange so bwenkyo nentryinga art paka bwe nakola my first wonder in art bwenakuba girlfriend wa kyali wange kati girlfriend kyali wange yalina girlfriend nga muzungu kyali nga mpa omulimu alaba nkubirira ebifaananyi naye yajja ndoza bimutabuseeko anoonya surprise egibuza emubuze agezesa agamba Rabongo naye tosobola kukuba kifaananyi kya muntu nga nkubye jjukira nkubye wa Yesu bange nkubye ebintu byonna biganye ebimu binswazizza engamba nsobola emitwalo 3 nga ntandika kukuba kifaananyi bwe nakuba ekifaananyi nogenda okukimuwa nga feesi yonna egongobadde side emu ngeri perfect side emu ng'egongobadde naye gaayo yampa obudde era Mukama muwa omukisa nampabula nangambula Rabongo ati nekubyeyo obulungi naye tosobola kuddamu n'olivising ekifaananyi kino oza tosobola kukuba ekisingako wano bwe naddayo netunulira ekifaananyi kiri Semo bwe nalivisinga mistakes zange nakukuba ekifaananyi ky'omuwala oli gaayi bwe nakimulaga nangamba Rabongo nawoggana kyekino mwana neputya gaaya kati gaayi mukusanyuka okungi ate nze yampa amaanyi ngamba wow kati wano wenina okuyita so yatwala ekifaananyi ye yakitwala yakoma musanyuka n'omuntu gwe yakiwasa mama yakyagala nnyo naye ate taata w'omuntu oyo gwe yakiwa te yakyagala nnyo Katonda ayitamu ye gaayo nampa ne katiipu ke yampa era yakayisamu oyo gaayi nesayina simu talina simu yange naye era Mukama mulungi ekikyo kiba kikyo gaayo yatereka ssente ze bamuwa okumala ebbanga lyonna nga tandaba paka bwe yafuna ennamba yange nankubira nangamba Rabongo bulijjo nkunoonya ng'olwamazino n'okundaba ku TV nga tandikiriza okuyimba obuyimba bwe babukuba ku TV nangamba bulijjo nkunoonya wafuuka muyimbi tukyagala kuba bifaananyi mu kujeregereza era gwe bampa ssente zo mune gaayi ng'ajja nga namusanga kalenda nga mpasina nga mune sezaala wange yakola ki yakuwa ssente zino nenewunya gaayo oli omuntu omulala asirika oba nakutegeeza kubutegeeza naye bampasi nakulya nesente zo nazirya nalwa kukulaba ssente nenzirya
so ndowooza Katonda yajjanga alina amadaala ganteekako ng'ayita mu bannange era ng'alina ne lesoni zampa ekintu ekyo kyanjigiriza ekintu mu bulamu bwange era kyentambulirako essaawa zino nti ekikyo tekiba kikyo tolyanga ensigo etaliiyo ensigo etaliiyo tebaliyo giteeke weeyina okuba ekyo nakiyiga era kize kinvuga kize kyongera n'okugumya omwoyo gwange nti ekyange mu maaso kirijja ekyaleero kino kyenwanirira ekiba nga si kyange si kyange kankiwa ekitiibwa era kantambulire mu kitiibwa ekyo kale kusema official kwoli tulinira bongo tugabanako nnyo ku mboozi ye oyinza okuba nga oweddemu amaanyi weetagamu emboozi gy'oyinza okuwulira ekigambo kimu bibiri ebiyinza okugamba nti osobola okusituka ne weeyongerayo okyasobola okutuuka awo olaba wakulemye okyasobola okweŋŋanga ebyo bikanga ebiganye labongo right now maama akkiriza ddi nti nno omutabani wange ka choice yali ntuufu tewali muzadde asobola kukkiriza choice ntuufu ku mwana we ng'alaba omwana we asobola okumala wiiki 2 nga tanaaba maama wange talina naku lwe yakkiriza nti choice yange yali ntuufu talina kuba nze namukakaatikako okulemwa ye yakaabanga amaziga ge nga simanyi lwaki agakaaba kati nze nabipimaapimamu ne ŋŋamba ono naakaaba maziga lwa bintu bino kumutabukako nze ne mukakaatikako kye nalowooza ng'omuto ne nga maama alemeddwa talina kyaŋŋamba later on ng'omaze okuzuula ekyali mu ggwe maama azuula ddi nti maybe wadde mutabani wange yagva ku street naye azze mu by'okusiiga bikoze bitya oddamu ddi okuddayo mu mutima gwa maama n'agamba nti ekirabika mutabani wange wadde egiri gye yatandika ne gyatujaggukidde si wabi kyatwala ebbanga era nafuna bakiyita batya nafuna okwakanyizibwa bakiyita batya oluntu olwawula ettaka something ettaka oluwanyi si luwanyi olusalosalo lw'amaanyi nnyo wakati wange ne maama wange yasigala eri nensigala eno tulina lunaku lwanda omu enkolagana yaffe yatandikirawo okufa naye lumu mba nkubaganye n'ensi eno nga ndaba abantu bonna abampagawaga nga abamu ate bannimba nga ndaba mikwano gyange olwalira gamba omuntu ajja nagantira bongo nkwagala nnyo ate nkya nakola kirala nga ndaba mpanzepanze ebintu bingi nnyo ebyekijinga ne bataano bange benayitanga famire yange nga ndaba bitanding up nga biri against me natula ne ŋŋamba naye kati nkoze ntya ebiseera byonna bindanyisa osulirira mu studio nali neebasa ekiro ne ŋŋamba kanyimbe ku bulamu bwange kantereze obulamu bwange kanyimbe ku kintu ekikyasinza okumpa essanyu mu nsi wadde maama wange namuleka ndi muto naye nali fule equipped n'omukwano gwe wadde namuleka ndi muto naye ye mukwano gwange gwe nalaba talina lunaku na lumu lwe yansuula nanennyako nemekubbulukayo so wenatula neŋŋamba naye nina okwetondera mukwano gwange ono ebigambo byali tebimala era ebigambo nga nkya n'obyogera kinali nsinga okukola by then kwali kuwandiika nagenda mabega wa microphone naye ekiro nga ntandikiriza oluyimba balita sorry maama nga ntandika maama I'm sorry maama entandika guno gwe mukisa gwange okwoleka okusaba kwange byonna bye nandiyogedde nga nsinkanye maama wange nembiteeka mu luyimba nembisamalizinga nembisula mu dakiika 3 neŋŋamba oluyimba luno njagala wanonde lutuuke ku maama wange so bwekyo bwe natandika okupuulinga omutima gwa maama wange baaka naye era maama wange bwe yaluwulira ate lwayongeramu malako mirembe olw'omukwano gwe yalina gyendi naye saapowa nasigala nange mukenga nasigala ngezaako okukkakkana nasigala ngezaako okutegeera omukwano gwa maama kyeki eri omwana kubanga sometimes nga tonasatira munno musango ebiseera ebisinga kiba kyamakulu nnyo okwetekako mu bigere bye singa nzaala omwana singa mbadde nze nga tonakuba munno jjinja gamba nti muganda wange ono yasinga obubi soka wekakkanyeemu obuke mu mubiri gwo oddeko mu mubiri gwe otandike okwerabira mu mubiri gwe ng'otunulira kyogenda omukola obipimeepima ogambe muganda wange ono singa mbadde nze singa eyo nkulu nnyo abantu abatagina sometimes basalirawo mu busungu ne baluma bannaabwe naye nga engeri
bonerezamu bannaabwe n'okubakomerera teyandibadde yanjawulo n'engeri gye bandibakomereddemu singa babaguddeko nga bakolera ekintu ekyo mu lujjudde bo kyebakolera mu nzikiza. Actually abantu bafa nnyo ku muntu kyakoze mu lujjudde ensi n'emulaba. Ngero example tweya Ntagali mabigakaawo yavayo n'afuna obuzibu obw'omuwala mu bufumbo buli omu n'amuggana naye babuuza nti Ntagali ye kaafunye obuzibu bamukutte naye ate mwababikola nga temukwatibwanga mumanyi omuwendo gwammwe. Omanyi Semo mu nsi temuli kipya just abantu abamu beefuula nnyo abatuukirivu ne bayita bwe bandikomye ne batamanya nti ne mu matonda mwalimu ensobi. For instance twava mu Adam ne Eva wegenda mu Genesis olabe ekyatuuka ku Adam ne Eve kale tuveeyo wayinza okubawala. Waliwo abasajja ab'amaanyi nnyo bakabaka bakyasinza okwagalwa mu nsi. Omu ku bo yali Dawudi yakola buli kimu naye Dawudi omu ku bakabaka bakyasinza okwenenyeza Mukama mu byafaayo by'abaliida bonna mu nsi yeenenyanga buli kadde. Laba kye yatuusa ku Uliya. So ebintu ebyo ebisinga abantu babikuliriza nnyo naye ate mu makati g'okukuliriza ebintu ebyo nabo balina okumanya nti omwana w'omuntu asigala mwana wa muntu. Ffe tuli bantu buntu nga tonnatega munno ngwala olw'ekindazi ky'omukutte nakyo mu ttama sooka otegeere gw'otega engwala malayika oba muntu naawe sooka okubemu flashback gy'ova ogambye nti ekiro nabadde nkola ki gwoyinza okukomerera Ntagali okuba bamukutte bba gwe naawe sooka otteko mu kasondo ogambye nti omusajja ono gwenkomerera bwe nti kyakoze sikikolangako wekube mu ttooki. So tusaasire nnyo bannaffe ate tubawanirire nnyo nga bagudde. Muganda wo bwagwa tomukuba mbazzi mumaliriza musitula omukubeko ettaka omuyigiriza ate naye ayigiriza ebigigi egiriddawo. Simple. Kale oli kusema official Labongo olabikanga omusajja omukkakkamu. We've inspired people in line of career moving up. You look like a perfect gentleman. Siri perfect Semo. Era nga buli muwala akola okugambe nti nandyagadde obbirako girlfriend wa Labongo kuba kirabika omusajja amanyi Katonda musajja ali straight. No abalina ensobi. Labongo alina mistakes nyingi nnyo. Mwagala okumanya mistakes zange zibuuze Samo zibuuze Omi zibuuze Dankani zibuuze omuntu omulala yenna naye nze kyenayiga kiri kimu nti ndi muntu buli webimpitirirako siva mu mbeera zange za buntu era buli bwe kiyitirira ku munnange simuvira mu mbeera zange za buntu. Just simple. Nsobye emirundi mingi menyeka emirundi mingi ng'omuntu yenna naye waliwo ebintu bye neeyigiriza mu bulamu neŋŋamba nti muganda wange ono nno mutabukidde naye bwe nzira mu kisenge kyange nga mbipimamu singa abadde nze singa kibadde bwe kiti era ngenda okulaba nga neebuzaabuza nga njija mugamba manyi muganda wange nsonyiwa mayina nabipimyemu bubi naye tugende mu maaso. So nzikiriza nnyo reconsideration naye nga Labongo alina mistakes nyingi mu bulamu. Labongo waliwo watuuka n'alemererwa n'agwa nga yeetaaga emiguwa nga 5 ttani okumusika okumuzza waggulu. Just Labongo ndowooza kyasinga ku muntu omulala yakkiriza nti muntu ate yakkiriza n'abantu abalala nti baki bantu. Point weeri naye nga not perfect. Nsobya buli kadde naye nze nakkiriza nti ndi muntu nina okusobya ekitundutundu ku muntu ate ne bannange bantu balina okusobya. Siina malayika gwe nja kubeera naye mpozi Katonda bw'ali bannyambye nenfa ne ngenda mu ggulu ate era siri sure nti balibaayo. Nyinza okugenda mu ggulu nga kubo basenguse bazze ku nsi. So si perfect. Kale olina by'okolako wano currently olina project gy'okolako. What is your latest project recently gy'okolako wano? Semo project yange the latest ndowooza I'm trying to open up a simple school gye nsuubira nti maaso awo lisomero ligenda okuba nga terikyasinza okuba ery'amaanyi mu Uganda erya art. Nzikiriza era tewali muntu asobola kuŋŋamba n'anshatinga down nti kisoboka. I'm starting up a counseling center, I'm starting up a rehabilitation center. Era nzikiriza nti ye sente genda okuba ze sente zigenda okuba nga ze zikyasinza amaanyi mu Uganda wano. Saimo kisoboka era tewali muntu asobola kuŋŋamba nti kisoboka kuba nkikoze omuntu omu nkiraba nga kitambula
natandika ndi omu twafuuka babiri twafuuka basatu tuweze 10 tweyongeddeyo nsaasanya ensi yonna. So main mu ssomero muno mulimu ki rehabilitation center at least yesu mulingange litandise rehabilitation center ya mu future so far mu ssomero mulimu ki just nkyayigiriza ku baganda bange ati omanye ekintu kino okukitandika nakitandika omuntu yayigiriza ati kalutandise okwongera ekitola toyigiriza n'abalala omuntu discoveringa gundi of gravity law of gravity tewali yagimuyigiriza abantu balembedde ku kyobayigiriza lwaki gwe teweyigiriza noyigiriza abalala omuntu yakera ku makya n'agamba gravity eri bweti ne bweti bweti ne bweti ne bweti omuntu kale omuntu yatandika letters ani yazimuyigiriza omusajja yakola balubo ani yagimuyigiriza nti ogikola bwoti so abantu bakkirize nnyo mu kutandika nabo batandise bannamba abalala okulinda bo okusinga bo okutuula somewhere babatandikire batandikire n'abalala nga bo batudde so nze nkitwala nti history wange yankozesa nampa amaanyi ageyigiriza naye ate sikyadda mabega kati levo kwendi yakuligiza bannange balala ate era nzikiriza nti ngenda kuba omu kubayigiriza abakyasinze okuba abamaanyi mu history w'ensi yonna. Rehabilitation, what is the background eriku rehabilitation center gyewandiyagala okuteekanga in future? Omanyi soko menyemeremu soko zirimu kibuze rehabilitation ogambye oyagala kukola ssomero oyagala kukola rehabilitation center already essomero weeri kyama ki ekikuwaliza ogamba nti kankola rehabilitation center? That's good. Omanyi Samu this is funny naye njogera nnyo oluzungu naye ndibondoba bwoba onkuba oluzungu togenda nnyo deep mu luzungu oyinza okumbuzayo so background Samu tunulira ensi yaffe eno engeri Katonda gye yatutondamu. This is a part of Africa. Katonda si musobya okutuwa ensi ennungi bweti kitegeeza n'abantu baamu balina kubanga bamalayika balungi bazibu naye tugenze tunyigirwa embeera etwetoolodde olw'abantu bannaffe okufuuka ababi ennyo olw'embeera gye tukoleramu okufuuka embi ennyo n'olw'ebigendererwa byaffe okutwewala ennyo ne byekasuka ewala ne tubisika ne tukyabisobola bituukako ne tumaliriza nga twekubye ng'abantu ab'omuwendo batandise okubabuzaabuza ne bafuulira ddala abantu abatalina mugaso. For instance, this is a true story. I'm direct. Nze nakula nnyo omuyimbi gwe neegomba muyimbi wa reggae w'amaanyi nnyo era buli bwayimba neebaka otulo olw'obuwoomi seebaka lwakumbowa buli bwe muwulira neebaka nga mpulira mpoomerwa naye bwe nali ndi ku street neebase nga ndi mabaala nsula omwo nga mbigassegase mpangapanga biganya okuvaayo neebaka ku street neebaka mabaala nafuna omukisa okulaba ku muganda wange oyo nze yainspiringa nnyo music n'oluyima nasooka okuyiya lwali mu reggae bwe nalaba muganda wange oyo katambe ku by'okuyimba muganda wange yali atamidde nnyo muganda nga takyasobola kusitula magulu muganda nga akutte abawala babiri alibwateka natunira omuganda wange engeri gye baali bamuyoolaloya ne ŋŋamba ye omuntu gwe neegomba kiki muganda wange era zankolako ebikololo bingi nnyo psychologically mba ndi awo ndaba poliisi emukutte aido neŋŋamba kiki mba ndi awo ndaba incidence y'abaganda bami bano ababiri waliwo abayimbi ababiri abeekuba emiggo batabette abantu ab'amaanyi mu ggwanga abantu abainspirinze generation abantu abataddewo general za music ne ziworkinga out nendaba ng'omu bamukuba emiggo bamuyira amazzi ku mutwe neŋŋamba kiki kino so bwe natuula awo nensaba mukama nnuŋŋamye nensaba mukama mpitisa neŋŋamba no ndi muyimbi manyi ebizibu by'abayimbi ndi muyimbi manyi embeera z'abayimbi ndi muyimbi manyi abayimbi bye bayitamu kankole rehabilitation center eno ngiteekewo nyambe bayimbi bannange abali mu mbeera eyo. Kale kusema official emboozi ya Labongo yo mpanvu naye maybe ala tugenda kulambula ku some of the kids ekiba kisoboka ne kuyebakola maybe tujja kwongera okumunoonyaako naye olunaku olwaleero main intention was kugwe akwikisitula spirit yoggwe awulira nga tebisoboka tokyasobola kutambula owulirako kwabo ku mboozi yaabo tewetaaga mboozi mutwalo
wetaaga mboozi scenario yemu mu bulamu bw'omuntu ate wetaaga bigambo bingi tewetaaga bigambo bingi wetaaga kigambo kimu esobola okujjawo oli okukwongerayo kale tugenda kuba tulambulamuko wano tolwe ku baana ab'enjawulo ne bye bakola bye basomye engeri gye basobola okulaba ntomanya naawe oyinza okufuna option ku munno gwobadde olowooza nti maybe takyasobola kukola ate Semo nkubiriza abantu abali eyo Semo omulimu guno ogulaba munene nnyo ku muntu alinganga nze naye ate mutindi nnyo ku bantu abalinganga ffe oyinza oba okitegedde munene nnyo ku muntu alinga ggwe naye mutono nnyo ku bantu abalinga ggwe abalinga kitegeeza nti mwetaaga abantu bangi nnyo okuyimirizaawo omulimu guno so muganda wange gwali eyo olaba nga ati village ekwetaaga nnyo tetujja kuyisa kabboy eyo si ennono yaffe kuba tukkiriza mu kukola n'omwana oyo Dankani omuto wemba njogera naye mugamba nti Dankani olina okukola ne weebeezaawo n'ofuna ssente ezizo so tekikola makulu Dankani kumuyigiriza sabiriza naye muganda wange ali eyo atulaba asiima omulimu gwe tukola atufollowinga azze akwatibwako sitole ze tukola emboozi yaffe gwekyusiza obulamu tuwe emirimu tukole era pains tuzisiige tukole obulamu obulungi eri bannaffe abalala nga tuyitamu effort yo okuwagira omuntu ekyetaaga kukwata mu nsawo n'omuwa omutwalo ffe si bwetyo bwe tuli bano abantu tubayigiriza kukola abantu abasinga wano baali batandise okukoowa nga nze we nali nga bali addicted obulamu butandise okubatabukako so ne bajja wano kuyiga kukola nakuza bulamu ngulu tugambe nga tukola ki okay it's a big one my love mechanic rapper my love Felix production love yeah kubalala omukwano muzibe naye kunze si kituufu kuba bwe nagwa mu mukwano ate nakulaba lwenzibiriza amaaso kafesiko kendaba n'akamwenyumwenyuko akatapebuka wansimba mutima mwesula kwagala nnyo leero okukirako ku byeggulo wabula nkusuubiza okukwagala enkya okukirako ku byaleero mbwe kuba nga akulondawo obulamu n'okukwagala obulamu bwange obusembayo nga bukozesa kukwagala esiyo leero ku mutima kanjisi Rabongo kati wano wetuli selection y'abantu bofuna wabesinga kubikula by'abaana ab'enjawulo like exactly wali otunuulira ki Semo tuli mu mbeera eyajjiramu abantu abamalamu bannaabwe amaanyi aye tuli mu mbeera erimu abantu abagaana okukyusa obwongo bwabwe tuli mu mbeera erimu abantu abagamba nti ono omuntu tasaanidde ono asaanidde ono ali perfect ono tali perfect so nze nno awo nasinzira ne ŋŋamba nti no buli muntu aki buli muntu asaanidde buli muntu ali perfect katonda takola nsobi katonda takola nsobi era nze idea yange gye nafuna ne baganda bange bano yakukuŋŋaanya bantu babikula byanjawulo bakuŋŋaanyiza wamu tubeeko nekitukola ekyenjawulo nyongeri n'okulaga abantu abo abanyooma bannaabwe olw'ekikula kyabwe abanyooma bannaabwe olw'embeera zaabwe embi bubalimba katonda takola nsobi awo bwe banyooma enkya basobola okufuuka ab'omugaso awo bwe banyooma enkya basobola okubaako n'ettaffaali eddene lyebateeka ku nsi yaffe eno kuba ensi yaffe eno nene nnyo ate yeetaaga buli muntu so gwe bw'otandika okunyooma munno olw'enfaananaye otandika okunyooma munno olw'endabika ye sometimes ate kiba kirina engeri ekikuumira ensi yaffe emabega ono bamuyita Juli ali mu kukuba busiisira Juli omujjo Juli ono nno mukwano gwange nnyo namusanga yesombera bukebe bwe naye ng'ekyenjawulo Juli kyalina mbwayagala nnyo okusoma n'okuyiga erinnya lye yajja tali bwakyo nga tasobola nakuba kasiisira naye kati Juli ebyamagero byakola nange bineewuunyisa mbeerawo ne ŋŋamba Juli yakoze kino Juli yakoze kino Juli yakoze kino kwegamba Mukama mulungi ate mukyala ayagala nnyo Katonda we ayagala nnyo Mariya ayagala nnyo ne Yesu nange olwo bwansabira naku zino erinnya libadde linnuma ng'amanyi okumusabira ngamba taata erinnyo lyawonye so mukyala w'amaanyi
era Julio naye ne watuuse kamala okunoonya paint ye yafuna ngeri gyayo nga baleeta ekifaananyi tubuuzeeko oli otya gyendi tofukamira oli otya mpaka gundi nekokonjoka kati akasiisira ako ani yagambye okakube wakajjewo kakuba kati kano kasiisira ke wakubye mulimu n'ebirala mulimu n'ebirala ebiri mu bitabo bino byonna gwakuba kati mbuuzeyo ekibuuzo Juli bw'oba ogenda kukuba ekifaananyi kyogenda okukuba okijjawa kyogenda okuba waka kati zino nyumba z'ewaka Juli kati bino byokuba bino bano baana si bwe kiri baana baawe abeewaka oba okuba bukulu tulabe kujo so Julio ono yajja alina rekodi ye wano tujazaayigamu mu kitabo kye wano okuddira gye yatandikira naye bw'olaba Julio engeri wano yadde ayiya linnya lye kuba erinnya lye alyagala nnyo ate talimanyi so tugezaako okumuyigiriza erinnya lye mpola mpola kyetunenya Julio gye yatandikira mu kitabo kye Julio gye yatandikira ng'akuba ebintu bye mpola mpola kyanga amutereeza shapes yalina problemu y'omukono nga omukono gukankana engeri gyakozesa omukono ogumu omulala tegunnawona gugenda gwona mpola namugamba bw'aluweza emyaka 2 nga n'omulala gukola ki gutandika okukuba so yalina problem ng'akubira side emu naye tikyawe tikyabaguma najja ng'amutereeza ng'amuwa time bintu bingi nnyo oyinza okulaba omwana ono ng'atuuse ku level eno n'otamanya gy'ayise naye muganda wange twali tulabye nga shapes zimutawaanya twamugezaako eno okukubirawo nekigaana netumuza ku shapes zino netugamba nti ebifaananyi ebisinga byonna biva mu cycle rectangle ne triangle ebifaananyi byonna ebisinga netugamba nti katumuze shapes zino yakuba shapes zino tumutetenkanya kinatuka ku level ekuba ekintu bwekiti Juli gwe wasiiga kino bannange wawulira otya ng'osiiza ekifaananyi bwekiti kyakunyumira bannaye okimanyi nti omanyi okukuba kati oyagalamu akuwaamu ssente kakati taata mbadde njagalayo n'okukuba ekirala kati taata oba anfunireyo ng'ekintu bwekiti nkubeyo n'ekirala bambi bane ali yaso kati kino mwaterekawo kyakijjukiza oba ayagala okuwagira Juli asobola kukimu omuwagira Juli ayagala ebifaananyi by'ebitundu era buli kadde amuuza taata n'atunda ate ebifaananyi byange kuba alaba nnyo abantu nga bajja okugula ebifaananyi wano nanga kati taata n'atunda ddi ebifaananyi byange so ne mugamba Juli ogenda kutunda tunaafunayo kasitoma ajja kukuwamu ssente oddemu okube n'ekirala so nze nzikiriza nti era ajja kutuukiriza ekirooto kye ajja kufuna bakasitoma ebifaananyi bye babigule afune ne matiriyo owuwe nga bw'agambye nti yaŋŋamba mufune ne matiriyo naddemu akuba ebirala ate yeeyongerere ddala mu maaso n'okukuguka mukkiririzaamu mukyala mugezi Julio ono nno gw'olaba y'omu ku bantu abasooka mu kilaasi ya art eno ne bwemba siriiwo ne bwemba wendi Julio omwekangira otalina lunaku mukazi watubeekkaanya so mukama wanjawulo nnyo okutonda abantu bano bwe bati mukama takola nsobera mukama asigala ye mukama tufuneko okuba neddakiika emu
naawe oli musomero wano katulabeko ku byokuba amwita Kirabo Najimu sajja akyasinze erinnya eddungi omaze ebbanga kinga okuba opiikinze mangu mwezi dream yo weerabawa yake ejijja mu maaso eyo nsuubira nja kuba wawaani okusiiga emitwe gy'abantu nalaba abanene abo so gweyagala kuconcentratinga mu kusiiga mitwe kuba abantu kuba kyo kyewulira nga nkisobola ate ono amanyago Omi musajja muyimbi ate era musibi wa bifaananyi katulabeko naye yakamala omwezi gumu naye omuntu yakamala omwezi ogumu nga yajja talina idea ku art bwatuuka ku level this is amazing Semo kino kizaamu amaanyi mukama mulungi ono wa mwezi gumu naye at least asobola okuba ekintu n'owulira nga naawe ayina engeri gyakwase ku mutima nabalala bantu waliwo ne Salaayi kati tule ku Salaayi waka wa Salaayi waka wa Salaayi wane tubuuzeeko wiyo fayini leka salika tusoko tuleke mu kitabo kati banatuleka kino kiwakuba tube ku kitabo kino Salaayi yatandikira tandika bwati atujja tumugolola ojano yalina obuzibu obw'omukono kwayakankanira ddala emikono gino gikankana najja kati wano tikyawe kati wano yali atandise okwekubira nti wali amuyamba emiti gino yagikuba tewali amuyamba natandika ogaininga confidence tewali amuyamba najja ntumizaako mu shapes zino tikyawe najja nga mulaga ekyokukola wano addamu committee natandika okupafectinga n'omulaba nga ajja yeerohanako ng'omuntu kati wano ekyokankana kyali kitandise okuvaamu olaba omukyala atandise okugumya penso n'okukola ebintu bye eby'omuwendo nakuba ne katooke nga kakuba omupiira mu kisaawe Salaayi wamukuba ali ku kisaawe yakakopa eyo mbu gye yali ayitaayita n'akalaba nga kakuba omupiira Salaayi n'akakuba najja ng'obulamu bukyuka mukube ebifaananyi paka Saara weevaamu omulimu era n'akuba ekintu bwe kiti si kyangu nnyo naye Saara yano yali akifuulira ddala ekyangu n'akiweera ddala amakulu agenkanidde awo era ne Saara ekyoto kyalina kyatunda piisi ze kubanga alina ebyetaago bingi byebyetaaga mu life naye ate tajja kubisaba. Salaayi ekyo gwe wakikuba bannaaye kati ogenda kukuba tumanyi nawe oyagala kubeera artist w'amaanyi ate yamanyi okuwandiika erinnya lye tuwandiikiremu kaawo tulabe erinnya lye aliwandiikira ddala nange yanneewunyisa omwana ono nengamba omwana ono wandiika awo tulabe ogenda kuliyiga mpola mpola
ofukire ddala ow'amaanyi kyekyo naye nagambye oba oliyiga tolina kunyiiga nga wadde onyinza eggulo kuba bw'onyiiga ng'oliyiga nga nayo lidduka nga likukyawa kati olina kubanga bw'osimayinga nga nayo lyongera okufuula mukwano gwalyo ozitabise kalize akaziri nabadde owandiika sezino kale zinoonya mpola mpola paka bona azifuna nazo kati ziri ezikunoonya zigamba sa giri aliwa mpola mpola bagenda kuzifuna omulabye bwawandise erinnya nareiso Saala Saala kimanyi ti nooba muganda wange oba mwina muganda gwe bayita Semwogerere nonge bampita Semwogerere tubeera brothers and sisters yes omanyi okuwandiika erinnya kati ono omukulu yabasomesa kati omukulu oyo y'omu ku basomesa be tulina wano bamuyita Baguma Baguma oyo omusajja ali focused nnyo ali determined nnyo ate era anyanguyiza nnyo omulimu guno okulaba nga nange nawe ngutuusa kuba sometimes omulimu guno ate nze sikyagusobola obwomu naye ogenda okulaba nga buli kadde abeerawo kufuna challenges nnyingi ogenda okulaba nga muganda we ate yakeera ku makya nagawo waaki tumaze ebbanga kino ekino nga kigaanye naye zukuka tukole so nafuna mukwano gwange ntegeera n'abalala gye bali naye lwakuba bagenze ku mirimu mitongole naffe tulina emirimu emitongole wano naye nga bamuyita Baguma tata gye baliko kati kino awo kati oli kukuba ati piisi ya muntu kikutwalira bbanga ky'okucreatinga piisi eyo nga bw'ogicreating kisinzira size yakyo naye kati eno size yetandikirwako obutono kati eno entwalire essaawa 3 kitundu nga ngimaze sasa kitundu ng'omaze okukuba omuntu nga bwafaanana this is nice kati Labongo ebigambo ebiyinza okusembayo mu gundi yaffe eno nga tumaliriza semo nonno nze nzirayo emabega ku mulaba guli gwe twatandikiddeko tebaganda bantu temwemala mu maanyi baganda bange buli kintu kisoboka muganda wange olwayo olaba buli kimu kikutabuseeko olaba nga tewali akwagala olaba ati embeera yina tekwagala olaba buli wotunula wabi olaba nga bintu byonna tobitegeera naye muganda wange kyolina okujjukira kiri kimu nti oli w'amaanyi nnyo kusinga embeera yonna eyo ekumalamu amaanyi osobola okukyusa ebintu byonna 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 ebikwetoolodde n'ebyolowoozaako n'obiteeka mu nkola so muganda nti teweemala mu maanyi tutandike tukole tutandike tubeeko ne bye tuteekawo tutandike twekkiririzeemu tutandike twagale ne bannaffe n'abatwerodde ale tweyagale nnyo n'ensi yaffe so kyeŋŋamba kiri kimu era abantu abatuwuliriza abanaye mbasaba muleete abaana bayige art tulina essomero ly'amaanyi wano ekirala bano abaana bano sibasobola omu nate tubasobola bwe twegatta mwongere tuwa emirimu gye mutuwa kwe tufiishinga bannaffe bano kati ng'oli namusanga alonda obucupa salayo wuuno waliwo abalala bangi nnyo abali emanju balina emirimu gye bakola bitatuuseeko yengeri gye nfunamu amaanyi ate okwongera okubakuŋŋaanya so abalina abaana mubaleete bayige ati abalina emirimu mutuwa emirimu kuba ndowooza kino kikola lwansonga ate ensonga etukakatako ffenna tutuuse eggwanga lyaffe tweyagale twekkiririzeemu twewagire ate kino kikiwa amakulu kuba tekijja kukola makulu nga kiriwo ekiti nga bwe kiri watali ggwe atulaba sayidi Simon nkwebaza nnyo okutukyalirako nkwebaza nnyo okuwa ekifo kyaffe omukisa nkwebaza nnyo okukkiriza kolo ya Mukama kuba manyi enebadde kolo ya Mukama ekuleese wano notawaganyala omanyi waliwo akagero ke nasoma mu Bayiro omuntu gwe baatuma okuwulira enjiri oba kyali kifo ki Enineevi n'agamba ekyennyanja kyakola ki kyawalirizibwa okumumira
so nkwebaza olw'obutalinda kyannyanja kukumira kujja kuwano mulabonga ati village webale nnyo mukama kuwa omukisa sina kyamaanyi kyengenda kwogera kisukkaka okujjako kusabira omukisa weebale nnyo kunzikiririzaamu weebale nnyo okulaba nga nti byenkola n'ebyenjogera birina amakulu ebyetaaga platform eno sinnyangu okutuukako weebale nnyo butambuusa maaso era nkusaba buli wofunawo kagaapo ojja tukyalireko olabe Sara watuuse olabe Juli watuuse olabe Sam watuuse olabe Dashi watuuse olabe Nansera watuuse olabe abantu bangi we batuuse. Amen. Tuzimbe eggwanga lyaffe osanga tulifuna ensi empya enkya yonjayayanira mukama akuwa omukisa. Baganda bange basobola okunfunirako mu mbeera za art business number yange eri 0700 34 6827 0700 34 6827. Banaye mujje mutuwe emirimu tukole mujje mutukwatireko omulimu muno gutambule. Tetujja kukusobola kasita mwesuulirayo gwa nagamba naye ate tubakkiririzaamu nga nawe mutukikiririzaamu era tumanyi tugenda era nzikiriza tugenda kutambula ffenna paka. Amina.